gye buvuddeko mu bitundu eby'e Nansana abawala ab'enjawulo bawambibwanga n'oluvannyuma ne basangibwa nga battiddwa mu bukambwe nga n'abamu basangibwa nga bafumitiddwa ebiti mu bitundu eby'ekyama. Poliisi ng'eri wamu n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda balwana bwezizingirire okulanga bamalawo ettemu lino era nga waliwo abantu ab'enjawulo abakwatibwa nga bateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino. Olwaleero omu ku baakwatibwa nga ye Kaweesa Ibra asibiddwa mu maaso g'omulamuzi Patrice Abasaaza owa kkooti enkulu ewozesa ejja Naggomola e Wakiso n'amusalira ekibonerezo nga waakusibwa obulamu bwe bwonna bw'asigazza ku nsi. Omulamuzi asomedde Kaweesa obujulizi obwakuŋŋaanyizibwa mu kunoonyereza nga bulaze ng'omusango guno bwe yagukola mu bugenderevu. Oluvannyuma kkooti ewummudde okumala eddakiika 10 ng'omulamuzi waakomyewo n'atyemulira Kaweesa omusango ng'ono amusindise mu nkomyo amaleyo omulamu bwe bwonna olw'ensonga nti omusango guno yagukola mu bugenderevu. Bw'obulungi bw'abantu. I therefore hereby sentence you, Kaweesa Ibrahim, imprisonment for the rest of your life. Munnamateeka wa Kaweesa Godfrey Sserwanga asabye omulamuzi okuwa Kaweesa ekibonerezo ekisaamusaamu olw'ebbanga ly'amazeewo mu kkomera ng'alabika akyuse. Wabula omuwaabi wa gavumenti Emirindi Nsiima kino akiwakanyizza n'asaba kkooti ewe Kaweesa ekibonerezo ekinene n'abalala abalowooza okwenyigira mu ttemu bafune ekyokulabirako. Omusango guno omwami wa gavumenti asaba kkooti ebeere ng'ekuwa ekibonerezo eky'amaanyi era nga kyakusibwa mu kkomera. Kaweesa alaajanidde omulamuzi amuwe ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga ebbanga ly'amaze mu kkomera alabika aboneredde. Ekitibwa omulamuzi mbadde nsaba ekibonerezo ekisembayo okutono kubanga mboneredde mu mutima gwange sobola okudda wabere kabiriza famire yange n'abaana bange n'omukyala wange. Era alabiddwako ng'amaziga gamuyitamu. Nze Kizza Peter, KSTV, Agaleero.